kulikayo ku mukolo gwa Honorable wa Jinja North. Honorable Hussein Muyonjo. Omukolo gwa Honorable Hussein personally sagwa attendinga mukwano gwange omu ku mukwano gwa omu ku bali ku lusegere lwa Hussein. Hussein mulinako ka distance katono naye omu ku munne gwe bali ku lusegere nnyo. Era naye ali mulimu guno gwa mawulire ye Hassan Muwanga. Hassan Muwanga oyo yantegeezaako nti omukolo gye guli naye nali nina ebimazeewo nesikola ki nesigenda nengusubwa naye mu kugusubwa nzize ngusubuulirako ebigambo bingi neŋŋamba owaayi nange sijja kusirika kanzije tusobole okugira ki tubitima. Omukolo ogwo ebimu ku byabaddeko ebyabadde byewuunyisa yatongolezaako emmotoka eyambeko ku bannakitundu okufuna amazzi oba empeereza y'amazzi. Omukolo ogwo yatongolezaako emmotoka y'abamawulire drone. Omukolo ogwo simanyi bane emmotoka yagitongoleza okwo abantu bagirabye bulabi ne bagamba agitongoza naye n'emmotoka eyo bwannannyini yabadde okwo kiri awo kipolado bino ebipya ebyakajja ekinene bwe kiti tuli kati sokoddeyo waka ajja kujja kubuuza bye. Yatongolezaako n'emmotoka ennene eneyiye naye abantu badde babigattagatta nga bagamba naye Honorable Muyonjo Hussein Swengere esente ezo ezikola ebintu byeyazijiibwa n'omukolo baguteebereza kuba miliyoni 7 tabanga swago yagivuddemu n'ayingira giziva. Omanyi nze kyemmanyi nti omuyembe oguliko ebibala gwe bakasukako amayinja nga baluubirira okukuba emboona ezo zigwe balye. Abamu oluusi bagakasuka ne bakuba n'emito kifiiriza ebitone biyiikiramu. Ku ebyo byonna kyeyakoze kibi kyekiriwa ate n'omwana nti bonna byeyakoze tekuli kibi naye kati abantu bo batera nnyo okutunulira embeera y'okunyigirizibwa nti ali mu bantu abanyigirizibwa naye ate yalaganga ate atanyigirizibwa. Gye bamusindika bamanyi nti eriyo ssente bakimanyi byeyakoze yabikozeseza ki ssente. Naye nze mu mawulire buli lwe nfuna ensonga nsooka kujanalizinga katona wa submission. Ate waliyo abantu benzijjako hadithi ne besijjaako. Waliwo abantu mu mawulire nze nga bwe baba boogedde ekintu nteekayo obwongo okukigoberera. Oluusi kiba si kyabwewussa. Abantu abo omu ku bo ye Rwomushana. Rwomushana oyo bw'ayogera ekintu oyinza okuba tomwagala tokkirizaganya naye oba mu byobufuzi oba mu ndabika oba mu kibujiiti naye ogobereranganye naddala ebiri ku security side. Jeno Bigirwa simanyi lwaki gwe omwogedde naye nange ali ku list yange. Jeno Bigirwa oyo ekisooka product ya Delete ya Haji Ssebaggala. Omuntu bwakugambanga nti ndi product ya mugenzi oyo politically tomubuusanga maaso kubanga ali Haji Ssebaggala alina engeri gye yali yazimbamu abantu bekubina yumba awe bugoloobi engeri gye bakwatamu ebintu byabwe n'okubigoberera. Abo sikuwadde babiri owokusatu ye Aisha Kabanda we Butambala oyo. Aisha Kabanda oyo tabuguumirira na issue naye bw'ayogera ku kintu ayinza okuba nga alina facts zaakyo oluusi tacamuka. Abo si basatu. Owookuna bamuyita bamwine RDC. Actually katali ku secretariat ya bamwine oyo Fred naye bw'aba ayogedde ekintu tali mu babuguumirira. Kakati yogedde kwa mwine omusajja gwe bayita Captain Yahya kakoze yaddawo naye kagende munoonyeeko nja kudda nkugambe naye nze yali RDC naye. Kakati abo abantu bwe batyo nze ebintu byabwe mbigoberera. N'omulala ye Munyagwa ono wesaniya ow'omuceere. Munyagwa lwakuba ateekamu azimba n'ateekamu facts nyingi n'akuwa ne references nyingi naye Munyagwa y'omu ku bantu b'osobola okuwuliriza n'obajjako. Kati mu kino ekya kakati ku kino wawulirizani nawulidde omu ku benjogeddeko
ng'akyogerako nsobola obutakibuusa nnyo maaso naye era nino tulina okukidebatingako nga bwe ntandise nti Muyonjo yajja mu kintu kyayagala yali alabye banne ba aga n'amanya weaknesses zaabwe ye n'abuildinga ng'alina okuva tekinga aga babadde bakola ki kuba bonna babadde mu media ejjinjawo aga n'afuuka MP era ne balaba engeri gyakoze eki ja performance emu ne downfall ye wakola ki weyajjira atunuulidde abantu ababadde omwo bannabeeta n'abalala kati ye n'ayagala gye ne vibe eyo buli abantu beekengera era bye bino ebigambo kati byokola ki byowulira naye nkugamba nti nze ebintu bigirwa ku ssaga ya maama wange honorable speaker the former bigirwa yansanga ku parliament yawo lwaki ngezaako okugamba nti nze sandagala kwandamayininga bigambo bye olunaku otwali omubaka yali afudde ow'ekalangala nga baleese omulambo gwe mu parliament mbu nali nnyumye nnyo mu suuti gye nalimu nagamba munyumiddewo parliament olwo mweyagaliddewo naye najja nababe bajja kweyagala nakulekamu omusumaali kintu ekyo bwe nagenda bwe nti nakomawo musange nyongera okufuna details ku kyo saamusangawo ne mukubira essimu nangamba ali bize naye nenkimanya kiyinza okuba nga emboozi gye mbadde mwetaaza agitegedde tajagala ku ssimu ne tutakola ki netutayogera ku ssimu tebwalwa ebyagwawo ne bikola ki nekinzisayo ku kigambo bigirwa ono yali ahiitinga ku point yali alina kyategedde kati bwavaayo nakugamba ku bintu bya Hussein n'abyogera nga bwabyogera bwati kuba bantu batono abalifaamu okujja mu muzindalo n'ayogera era tetwali muwalalidde tusooke tuwulirize naye kubanga ebyobufuzi biringa mukyala afunye olubuto asobola okugaana mu myezi egisooka naga sirina nagula n'olugoye lunene ebigoye abuzeebuze naye waliwo essaawa nga tajja kubuzaabuza ng'ateekwa kululaga ate omuzannyo gwa politics naddala ku gavumenti eyange egyempagira erudde mu buyinza bw'eba erina kyekoze naawe tesobola kikweka kubanga tebatefunamu era ekyekola egira neyisaayisa eyo mu bantu abeefaananyiriza nga Geno Bigirwa wange ogenda okulaba nga bakibikoze ekiba kipasudde sigamba nti bwekiri naye nze mmanyi nti nabo beetaaga mileage mu kintu kyebakoze bwe kinaaba nga kyekyo kijja kulabika. Wawudde ku kigambo ekigamba nti state eyinza okuba nga etandise okubrandinga Muyonjo Hussein oba Swengere okumufuula ekintu ekyenjawulo naddala mu kaseera nga president wa NUP tali mu ggwanga kabe kasinga ayinza n'obutadde oba ne waba akudda nga si wakudda mangu ago. Lwaki tebrandinga Nambeshe aliwo nga president mu kiseera kino? Nambeshe kati babalaba nga ababaddewo abatakyasobola kuba ku kibakyusa. Lwaki Hussein Newcomer? Eri atayagala kipya naye okiriranya oli wabanga akirina mu mutima gwe ng'akirowooza asobola okireetera mu mbeera egamba nti Hussein ava mu Busoga yasinza kino si kyakwerimba MP bonna abaliwo kaakati bonna njogera bonna nkitegeeza bali aba Busoga bali ana mu yabasinza vibe kati aba MP abava Busoga kati bwaba bakauntingira ku vibe eyo basobola okukola ki basobola okukozesa oyo naye ng'era nakyo ekya vibe kyonna tusigala tukyakola ki tukyakyebuuza yange yo bendijjadde tusigala tukyakyebuuza n'olw'ensonga eyo wanu nze siraba buzibu lwaki yakoze ebyo okusanyusa abantu be era musanyusa bulijjo bayidawe nze ndifaaniwe si mu byabufuzi naye ndifaaniwe mu komedi gwakola nnyo ate mwe mbafaaniwe ate ne mbafaaniwe oli omukyala gwazanya naye omulala Mama Kalibala Zakia namulondo Zakia ate ye ate nsusaawo kubanga
namulabako ne lumu ng'azzeeko ne mu kalulu ka mukama wange Buyende eyo ne ŋŋamba kaakati nze omuntu Muyonjo Hussein bwe tuganda n'ekyo nti bamubrandinga how close n'obwa Kyabazinga ye ng'omuntu ali close nnyo nabo era mu mukolo gwe Katuukiro yabadde agulimu nnyo kitali kya bulijjo nti buli mikolo Katuukiro mulabayo kubanga era waliwo ba MP abalala bakoze eki abakoze emikolo era mu Busoga naye tewamulabyeyo naye Muyonjo nze n'emikolo gye mbaddeko mu Lubiri lwa Kyabazinga ng'era abaawo alina ka segment kakola nga waliwo nga nnyonnyola ebitiibwa bya Kyabazinga n'engeri gy'amusuusutamu n'okumuwaana si kya bulijjo si buli omuntu akisobola oba si buli omuntu asobola okuweebwa omuzindalo nga empologoma eri wali kale onola kuba n'ayogera ku ekyo ekyokuba nti okumbuuza nti ali close watali ali bw'ogattako vibe gy'alina erinnya ly'alina nakiri n'ekirala nze nagenda e Kalangala mu kalulu by election lwakuba lwokuba sikyalina vibe eri enkadde era nali wansi amanyi tegannadda bulungi naye mu bantu abali e Kalangala mu kalulu ako mubayi mupya yali omu ku baali ku ground forefront kya ground kyali ku forefront ku lunaku lw'okukola kye kati bwe baba nga basipotinga muntu bayinza okumusipotinga sikikakasa mu kibiina amaanyi ge galiwa mu pate mpulira oba yaweebwa bwa minisita okusanyusa wabwe naye era buba bwa minisita nti ekyokubiri tokijjaawo nti pulezidenti w'ekibiina ekyo yazimbirwa ku ttutumu ly'abayimbi lyabasanyusa ate noono naye sagala muyita saabasanyusa naye musanyusa okiwulira kaakati naye bamwambaza mangu ekiki bamwambaza mangu ekintu ekyo bandimulese n'akolera abantu gwe omukolo twawutiddemu n'ebintu byatongoleza ku mukolo nga mu palamenti yakamala emyezi guno tuli mu gwakumeka guno gwa 8 balayira gwa 6 paliamenti eyo giraba bakafuga emyezi 2 lwe balayira lwennyini wabawo banka ezeetooloddewo nga nabo boyagala obuwumbi 2 babukuwola obufuna gwe kasobera nga toliiko election petition kaakati mumanyi muti oba yafuna loan ekyokubiri waliwo ba sympathizers bangi abasobola Omuyonjo kati akwata essimu n'akubira abantu manyi abantu batambula nakiriwo essaawa eyo Omuyonjo asobola okukubira amadivaani essimu ngeza n'amugamba nti nina omukolo gwange n'amugamba nkuwadde ekino asobola okukubira nze nga faaniwe nange nemuwayo naye era omukolo gwe miliyoni 7 naye niyabaza 7 era tulwala tutya abantu babaze mu kulya ente ezabaddewo security nabiki ne bagamba 7 lugudde ente ziyayiye ekizibu ekyo nkiraba e Busoga nti buli muntu eyeewaayo nti kanzirize ku bantu bange afuna resistance olw'ensonga abantu ababadde e Busoga ebbanga eddene baali babamanyiza wamu baali bamanyiriza ku ngalo nkalu ajja n'akaaba nammwe ne mugamba yewaffe afaayo nnyo baali bangalo nkalu kati buli muntu yenna era bambi muganda wange w'erinnya manyi Hussein ne Hassani mannya malongo ebuwarabu kati naye era sikibuusa maaso okyakiteekako okunoonyereza nkyakiteekako kubanga neno mu bakama bange nze gye nsinziira ogwo omuzannyo gumanyiddwa nnyo ogwo omuzannyo gumanyiddwa nalaba ekyamano Masaka owa NRM mwami Rogers Bulegeya alina bye yadde alifaringako gagamba nti yalaba bampuuga nga basomba abantu mu kalulu n'agamba bazze muzannyo gwaffe awo bagenze ogwo omuzannyo gwaffe Bulegeya erinnya lyagala kufaanana bigambo bye nti ayogera ng'endegeya sinze nkyogedde nze ndowooza nti yandise ku bigere kankubuulire neyo topic nayo yandibadde yalunaku lwayo nayo gwogireesa tujja gireeta olunaku lwayo nasagala kankubuulire omanyanga buli lwolaba ensowera we ziva ekivunda kiba kiri awo ekiwunya kiba kiri awo so nga ate ne boolaba enjuki nga zeetala manya omubisi gw'enjuki waliwo omubisi we guli oba waliwo ekiwoomerera wekikola ki wekiri amaanyi ga mukyala Bulegeya gwalwana naye essaawa eno gabadde gakyali mangi
yandizaalindamu naye omukyala asooka yennyini yeekuba ekyo naye byabwe by'e Masaka naye bimala n'ebifuuka eby'eggwanga lyonna kubanga lwaki ontute mu by'ebusoga. Kati ebusoga njagala kuva mulundi gumu abaaka ebusoga 48 bavumbeddemu naye njagadde okwogera ku Jamal Mukuve. Omumanyi ayagala ki? Na video zendaba embeera ze z'obuntu ziri zitya oba oli omusemberedeko weebuka oli eyo naye waliwo ekintu kye bayita excitement n'olumu nze lwe nasooka okulinnya ennyonyi nali sikisuubira naye bwe nalinnya ennyonyi nali saagala etuuke nga nkyaginyumirwa naye nawe yatuuka n'entama neneebuuza lwaki ngirinnye so ne muto wange oyo alinamu ka excitement yako. Jamal Mukuva ayagala ki? Ayagala kulaga abantu nti akola. Namulabeko ng'ali ekikomando n'abaana awo. Ebyo nabijja kuggwa. Namulabeko ng'avuga akagaali. Entandikwa bwetyo bw'ebeera. Anti abantu kyokka nti gavumenti yange kye yakola nti ng'oggyeko bamukuva abo ba opposition abalala bonna ababaka ba parliament abasajja egundi yabanafuyizaayo wo yabakubirawo KO nekwata abakyala 5 nibawo bwa minisita bonna nga temuli musajja n'ogwo okuva mu Busoga region. Kati bonna bali awo bwekaza naye si basanyufu. Kati babeera ku mikolo ng'omubaka omukyala weeyo w'amaanyi okusinga. Nkugambye yakwata abakyala aba. Busoga ina abakyala 5 ba minisita. Mbakumenyere. Erina Kadaga. Erina Namuganza. Osooka nga sayirake ebikonge ebinene. Kadaga moja. Kadaga Lukiya Isanga na Kadama. Nakubiri oyo. Erina Lumumba. Kasule. Basatu. Erina Babalanda. Bana president. Erina ne Namuganza. Namuganza era gwosembeza yakoze state. Anti nkugambye nti ntambulira mu madaala bonna mbasamu ekitiibwa. Nene bali abalaba state. Lumumba kozi ekintu yakigirira ddala ekyakome nze bwenti bwe mbasengesa. Kati nekibeera nga ababaka abasajja abava mu Busoga balina kwerwanako. Kubanga bano bolode kati gavumenti ebe bongeddeko ne platform endala. Kasita appointing authority tekulabawo. Nawe okwegaganula kiyinza okukubeerera ekizibu. Kati bano bamukuva kye baba bali ebikomando n'abavubuka mu gundi eyo nga batambula. Kati balina awo balina okuzimbira kati. Naabo bambi opposition baleke kubanga era kibabalirirwa ennyo opposition okumugjayo abaayina enkizo. Ate era ne bwe bamugirayo era ebintu ebikomaawo taddamu kuba w'amaanyi. Tebikomaawo era waliwo gwe bajjayo naye nga minisita wa nsonga z'amaanyi ate nga ye president wa kibiina mulamba. Naye omanyi emisango egiri mu minisitule ye? Bonna weegiri. Omanyi nti minisitule erina essiga lya gavumenti ddamba lyekwata naye baga nti ekiri mu ssiga eryo. Anyway naye byensonga za Muyonjo omuntu yazireese simudawutinga. Jeno bigirwa jibwa kadethe ku bigambo ebyo. Bw'aba alina kyaleese nze nkugambye nze ne example ku kyo. Jeno agamba nti ekintu kya Muyonjo kyakoze mbu si opposition entuufu. Entuufu yeriwa. Ndowooza eba yakwerumya akasente butakakwatako buli kaseera kukaaba aleka ali mwere opposition yabase baggala. Kaakati waliwo ebintu bye njagala abantu baveemu. Lopo yalina omusango gwa constituency sintuufu Nakawa West Nakawa West Division. Ate musuubira okuba nga opposition entuufu siba kiri kuba yagikulya ne mu parliament yaguvaamu atya akatanyiga mapeesa era kakati byonna byonna bya opposition entuufu. By the way opposition omulimu gwayo gwebe ina okukola Muyonjo kati gwenda bagwakutte gwakusakira abantu kukola ki kubaddiza kubanga era actually abantu abalwawo n'okufuna mu mubaka omubaka asobola okumalako esanya kiramanga ku mirimu emitongole egy'omubaka parliament akozeko n'ogumu naye agenda kufuna resistance mu babaka banne mu Busoga ekyo kyo weekiri buli lwovaayo n'ogamba nti nze kaneeweeyo mpe ngabe kennina era oyinza okwesanga nga bano bajje naboogera babijja Busoga nga biva mu bakasangwawo
mu Uganda teryagala anyway kati eyo tuvuddeyo katuwochinga space gye kinaatambula gye kinaggwera lubanga lubuto lwa mwana bwe tunaaba lukuza tunaalulaba atunulira ku nsonga ya Minister Balaam ne Namere batandika bombi nga batambula bombi ensonga y'emmwanyi ndowooza yemu ku bintu ndowooza byabaawula kubanga yalimu okuswazibwa kungi then yasembera ddala ye Balaam okukwata essimu n'agikubira Minister Sempijja former minister ng'aliko we yali atuuse nga lwenkana z'ettaka ekintu kyanyiza nnyo Namere ne bakadda ba NRM abasinga ati bagamba Balaam kyakola anoddira taata wa minisita munno olina kale woosanze nti alina omuvuyo gwenyigiramu n'omukono teka ku lawudi abantu bonna ne bawulira ekyo kimu ekyokubiri kaada senior kaada wa NRM gwomanyo bulungi nnyo ensonga z'enene gwotasobola kuzibuusa nosooka mukubira kuyita bbali n'omugawana mbaddeko mu eriyayo naye bino byensanze n'omuteeka ku lawudi okuba otuladda nga mukusinga mulina ebintu byemwogera ne mukuliriza ekigambo senior etteeka talina gwe terakwatako ate respect nze mbadde ntambula nga ndi proud nnyo ng'omutwe gwange guli waggulu nga nina namba 3 alina essimu yange essebo ng'omanyi nti saayo n'akukubirako nga nkubira abaana bwe mu bipi ng'akola ki akuba naye baakeera ku makya ne bamugolokokeramu kaakati naye wayiike vivi kati kiri ekyegundi ekya senior sooka okize ku mabbali tusooke twebuuza omulimu ogukolebwa abantu abo ababiri mulungi oba mubi nze kunze mulungi abantu bonna badde bakaaba nti gavumenti ya Uganda eno ekulembera Museveni efumbekeddemu enguzi ng'ebirala byonna biyinza okuba bitambudde naye nga kiki ekirwadde ekikoze eki obubbi n'obulyake n'obukenuzi ekisembyeyo ajjeeyo abateetiirira kuba kabineti erimu abantu bangi naye yanoonyayo babiri n'abagamba mu nfuluntinge kino ensobi yokka eyalimu ekyokutambula ababiri tekyali kituufu wano nti Uganda nnene baaligimazeeyo ddi ekyokubiri nti onoonya gw'olifaalingako nga tomulaba bonna emiriro mireege ekyateze kyengenda okukozesa nti oyinza okuba nga Minister of State akuhandolinze bubi n'ogenda ewafulu ki ewafulu minisita naye baba bonna bali ku function bona onaddukirawa kati yabagattuludde nga sinatunulira biri byonna bya simu yakubwa simanyi biki waba abagattuludde buli omu atambule ku kikye then kyo kituufu bakozesa obukambwe nakyo kituufu tewali muntu munyakuzi mulyake mubbi gw'okwasa gloves n'omugjamu kyoyagala era ekyobukambwe ekyo olaba bakikozesa ekikulungi nti obukambwe bwabwe si bwakukuba naye balina bebaleka batadde kabangali ati eri guluma yaguzza kakati ebyo byonna byonna wobitunuulira naye nti ekirala kye baagwa mu ambush kwe kugenda mu Masaka mukadde kano ak'omuyaga gw'ebyobufuzi nga gukyaliwo ali batandikira mu region eri abantu abataagala Honorable Namere sagala kuyita pronouncinga bubiri nyeeri Namere abantu abataagala kubanga omuntu mu kitundu mwalondebwa kubaka bamwagala n'abatakola ki kati abatamwagala baafuna omukisa okukozesa platform eyo okumuttattana mu public kati ne munne naye nga talina kyakkola alina okuhandolinga abantu nga bwe bazze mu kubahandolinga mwe mwavu ebyo byonna ekirala abantu abo bayinza okuba bombi nti tukimanyi nti baminisita balondebwa pulezidenti w'eggwanga si bwe kiri naye bombi buli omu alina okuba nga alina boosi owuwe nga buli omu alina gy'alipootinga sikirinako bukakafu kisoboka kati ezzala weeryo liyinza okuba weeri naye nga nze omulimu gwabwe ngwagadde nnyo nnyo nze mukama wange Engineer Moses Magogo alina we yantuma bakole oluguudo yantuma bakole oluguudo nenkwatagana ne engineer w'ekitundu ekyo navaawo ntakula omutwe nti ba engineers si bantu
bino abantu bagamba ekijja si muntu nebengeri abo ku madistrict eyo si bantu naye nabo oba oli awo waliwo ebiwayi bingi ebibafuula obutaba bantu enguzi ebaaka abagibenefitingako bangi abagenda bagikuunyudde ngenda okutuuka ku faino nga baagabiddeko keziberezo zi contract yazo abasajja abazimba enguudo zebabawa zebafuna okuwininga obuwinizi contract gongamba osooka kuteekawo waliko mu procurement tuli bamawulire tubibaddemu ripoti tuzifuna nga babida babeerawo awo naye nga mwenna mwazze ku bidinga kyokka ate nga mwenna mwawaddeyo ate akasente bifo so nze ndowooza omulimu gwabwe oguli commanding bulungi ate kino ekyokubeera nti omuliro muleege anti dawa ya moto ni moto wona bwe bagenda okukwata bamuliro muleege kakati gwolegulula ogugwo n'abatuukako oba n'abasangawo kubanga banansi bo baadde bakitwalidde mu mbeera eri nti ononeebo nammeere yalemeddwa okumanya nti atambula ne ononeebo balamu mukama we omanyi amabuulire ekintu ekyo kasita abantu abo bonna bayambala fulaga ku motoka zaabwe bafuna abakungu bonna ne baba nga batuula mu cabinet meeting emu kati enjawulo ntono state minister atula mu cabinet nkutidde kati enjawulo ntono buli omu agamba nange ndi mukulu tagamba bugambi basingagana ku kitono nnyo actually ekyenjalo kinalabye ekibalina ate ebbeera baba wadde ne ku basirikale ba SFC kyali kwa minisita balala no ekintu kye balimu kyakutaganjula nfuna y'abantu abantu kati bangi abasattira kakati toyinza kutwalayo omutwe gwo ng'olina bukuumi butamala bwalunguuba Anko Kirunda olina okuba n'obukuumi obukola ki obugumidde Anko Kirunda okusinza ku lipooti ya Ssaabawaliza w'ebitabo bya gavumenti Mwami Muwanga agamba nti over the years egyegiyise abadde ng'alaga nti Uganda ebadde efiira trillion 11 buli mwaka mu nguzi mu bintu nti webiti ebyo tunasevingako kati kuno tuwaka ezinabula mukaaga nkyala Betty Kamya mu kifo kye yalimu ebyo ebigambo byo byayogera yabyogera dda ekyokubiri nti Kayanja Jeno Kayanja yakwasibwa omulimu ogufaanaganako n'ogwabo omulimu ogwo gwali gwakufeffetta basigu ababbi abakozesa emmundu nakinaki yagukozesa eryanyi lingi erisinga eryabo nga ye to the extent nti bayinza n'okuttira awo asingira babatta Ssaabasinga abamu ku bo bebakwatangako si ekyo ekikopo kya Wembule operation Wembule babattirangawo abamu Wembule yaggwawo netadamu kuwulikika obubbi ate ne busigalawo embeera nesigalawo era obumenyi bw'amateeka bweyongeze ne bannyinaze ne muganda wange kye bakola kati waliwo abalina obukugu mu ebyo ababakongoza ebigere kati musaayirire naye era mala bya mbulago ekyo kirala nti minisita w'ebyenguudo aliko kaakati Fred Byamukama ayinza okuba nti ye tatuuse ku ddaala ly'abali ababiri naye kyakola omu ku bigambo bye byayogedde ennyo mu wiiki eno agamba nti oluguudo luba lugenda kukolebwa abanene the word abanene beeguzaamu poloti ate ne bamala okuzeeguzaamu ate ne bazibalirira bennyini ne baluyisaawo ne bababalirira bazibalirira ate ne basasulwa abanene kigambo kinene singa bali kijjako kapeti eyo kava anti banansi bakibaguza nti abanene obeera otegeeza bali mu gavumenti singa bakijjako kava ne batugamba nti Kimbowa Kirunda yagula protocol luguudo olugendo zimbibwa ejindi webale nnyo kijja naye ng'okyasabise nga kikyali mu kava omwoyo bayita banene ddagala tewali byonna tujja kukola bye tukola Kisanja hakuna mchezo hakuna kulala
ekyabavubi nakyo ne kibaawo tujja kutunula emyaka 5 gikole ki Anko Chunda awo nyini wooli olifalinzeko ku General Kayanja n'abalala ne Prime Minister mwennyini ono kisanja kyatandikira mabego mujjukiranga netatudde ng'ali wano nawali neno Prime Minister abeera nampala w'aba minisita bonna lwaki ye yali nga wali ng'abalala tebali okulala kwali kungi okwebaka kw'aba minisita netulabako n'abakole yali kyefotogabyo oyo minisita wa Kampala State era naye twamulabako azemu boda azemu baki ng'olaba tatudde naye gye kiggwera abantu bano kiriki mpanvu kati onabalamu ne bunammeere kye bakola kiyinza okuba kirungi naye follow up weeri kyekiri gundi vice president yabagambye nti onaona mubikole ne Anthony General mwe temugenda nti tugenze kyankwanzi nemukwata kawo nemukwata kati omanyi lwaki ekyo kijja kati eyo backdoor meeting mu cabinet abalinayo ebyabwe bagenda okulinnyako bebaleeta protection ye day and then baba bakugamba nti tobikoze mu mateeka ate amateeka gatambula olugendo luwanvu galwawo kutuuka ku nsonga kati bo saawa eno balina kwekubira mangu nti ebintu bino bijja tuleetera obuzibu tebiri mu mateeka biki kitegeeza omulimu onanebo nammeere nebbalamu gwe bakola agateguyinza okulemesebwa ate bennyini ate bebakola nabo era batandise ezo zonna emboozi zava mu cabinet kyendowooza kubanga vice president akyaringa cabinet sabiti wede yasinkana ba mayors akyaringa cabinet nga mukulu takola ki taliiwo era ne bwaba mwali abamanyi omukulu kyagenda okwogera nekyagenda obutakola ki obutwogera kati wowulira ebyo manya nti kakati bano batandikidde okufuna abanene banoonyeza resistance era bagifunye waka kakati bakukwasa nti njeno nga kirwawo omanyi lwaki akanyogere ku nakuli nze ensonga y'okero oli eyatta abaana egaba najagala nga bagihandlingidde mu public there and then singa okero bamuleeta mu kooti zino ezaffe eza bulijjo singa bakyabuuliriza singa nakati kukyatambula abantu aba Susan Magara kituta emyaka oba emirala 4 oba 5 oba 6 babasalidde eggulo ate nga nebibasaze public yatandisa obikumu wetuli public anti tetwasoma amateeka ffenna saagala bitunulamu ebyo saagala naye kati obadde kukiri nti kasaba aguyingiza mu kizimbe zirwawo mulamuzi alwala kakola atya ajja nga tali mu muudu ne bakuona akadde n'addayo kifulaba nga abantu ebimu batudde kwa rimandi okumala ebbanga naye bakwata kati ngaabo abasoyo omwana wa sports club Villa ne babaleeta emakindye kiyinza okutwala ennaku 5 ku wiiki nga bamaze obbasalira nebuuza nti wano nga kyanguye weri kyekitangwe kati nekyo ekyoga nti tuyite Anthony General bamanyi nti amateeka gatambulanga kovu gajja kulwawo nga nabo webasala amagezi okukola ki okukyusakyusa ebyapa byabwe okubiza mu bantu abalala kwetereza so kati Honorable Balamu ne onabunammeero bawamagezi mu mbeera gye balimu kubanga kati bo omulimu bagutandikira bagukozesa maanyi nze ekinkwasa ennaku nti baminisita abalala tebakoze eki bo tebakola tebabakwatiddeeko babatunuulidde bwe bati ekimpa ekifaananyi nti ababatunuulidde bayinza okubanga eni mabega eno nabo balina emivuyo ate batandisa kuyomba buyombi muyingidde minisitule yange yeyo wange eyo tebibakwatako bwe kibanga kiwe olwaki wawembule tebamugamba nti eno wange abapoliisi si poliisi ebitongole bikuuma ddembe byonna wawulirako ekigamba nti eno wange ng'ayingirawo buyingizi kama mbaaya oyo omusajja yakwatanga ne ba DPC ku mapoliisi ava ku DPC wali omujaasi omu yali awagira ttiimu ya KCC amanya sigenda gakugamba kakati na mbu nalabika emivuyo gye negirabikiramu erinnya lye nerabikiramu evuyo amawulire ne gamuwandiikako babbe babakubira wandege yaawo mbu n'agenda ataase naye ne bamukubiramu amagulu agenda ku kitanda amawulire ne gawandiika bw'ava ku kitanda n'ajja awaabira eki olupapula lwaki bwamuwandiikako aba atudde mu gundi omwo newsroom netuwulire bweru nti basazeeko ekizimbe kyonna nti ani nti General Kayanja
amwagala era yamutwala era namukuba munda era yavira mu bulamu bw'ensi eno sijjukira amannya ge naye nze abamanyi abalaba porogramu bayinza okumujjukira anyway naye nze kyotegeeza mu mboozi eyo ogamba singa abaminisas aba bandivudde mu kulwanaga ne baminisa bano nabo ne bakola nga bano kye bakola okujja nga bagamba nti assignment bagiwa abantu babiri ey'okugoba enguzi mu ggwanga naye bwe kiba kyalangirirwa nti bakisanja akuna mucheza akuna kulala omu yandibadde minisita wagundi yandibadde akwata eryeno owegundi ngaakwata eryeno owegundi ngaakwata eryeri owegundi ngaakwata eryeri nga batayiza ki obuvubi yandigenze ku mazzi lwaki amaato bagatula lwaki eddagala terituukayo lwaki biki onaagenda abantu bakugamba nti minisita yagenda eyo nti bwe badde efumbekeddemu emivuyo mingi nnyo alimu jeno erimu ensimbi ez'abavubuka ez'abakadde ez'abakyala ez'abaliko obulemu zonna nabino ebitongole byonna ebitwala abantu ebweru byonna biri omwo biyitaawo abakulu beeguza zirayisensi beeguza simanyi kakati naye yandibadde akatandikirawo akati oba atandikiddewo nga nowawoota naye atandikirawo waliwo kampani ogambye ezitwala abantu ebweru kampani esigala gyogera linnya naye yatulugunya nnyo abaana babonaabona nnyo mu kampani eyo yali muyenga bwe bazikwatakwatamu awo ekyusa bukyusa linnya nedda entinda naye nga kampani ye kati nze ekimuleeta okuba nti bano abaana babalabisizza ababiri bayita abaana olwokubanga first of all nti bonna bali myaka gyegimu si kyekikulu eno mu mawulire gye tuli owekitibwa nammere yaliyoko ne balamu gyali owekitibwa balamu abadde ali mu mirimu era mu kintu kyakoze ekyobuvumu ennyo ekyobuvumu ennyo kinakakasiza kwe kulangirira etteeka lyeyalangiridde linagamba kubanga nze namumanyira tusaidi eyo si kunywa naye mukutunda byakunywa akati bizinesi bagambu gye yatandikira mu bivulu omwo simbu gwe gwali omuni gwe mu bivulu kampani namuyingira 93 nze ayagala kusanya mulimu gwamuleeta kampala namuyingira 93 nayingira wano Kampala nga Sarapio Karasanyiye wajja n'amatikira ga kabaka w'ettoolo nga Sarapio Karasanyiye ki ye meya ye babayitanga ba DA kati bamuyita ba RDC kati bitonotono byongamba mu Kampala nga tobimanyi nga tobinako idea bitono singa nebyebugerere wakirina oyinza okubuusabuusaamu naye bino byano bitegeera nti akati kyensinga okujjukira bugerere nti buli ayida gwe yawagidde yenna ku kalokero si wano yagudde ebitonotono nga ebyo mbikola kale sebo era nako kayisizaawo kyogamba tebategeerawo tebakawulidde sigambye nti ebitonotono byenzijjukirako neŋamba nti naye honorable tubadde ku kiri ekyenkwatagana yaabwe ng'abantu ababiri naye baite basobola kukwatagana naye kati waliwo ate ekirala enkoko empanga ebbiri bazijja kwebojja ejjindu paka kasita zisula ku gundi emu mu kigundi ekimu mu kyumba ekimu kati honorable Balamu week ndowooza yabadde yesterday yasiibye mu Nangabo omwo mu Wakiso omwo naye ayina bye yazudde ebyali mu kalulu keero si wano actually senior kada yawanikira president ebbaluwa mama Njuba abantu abalina omukisa ogufuna ebbaluwa ezituuka wa president mbeesiimisa buli kimu wekya kubanga eggwanga lyonna liri mu mess si lyonna naye 30% obululu bwalimu mess eyo zaliwo ekyalo kyemumanyi nti oli yalina muganda we muganda we oyo yeesimbyewo naye nga yeesimbyewo si mujaasi muganda we ye mujaasi yalabaka bamutwala muganda we layini eganya okugira ki okuwera najjayo ogundi ye nagakuba mu banka nati yakuba abantu bakasa balaba obulabi akantu ako muli omu yeesega ne bava mu layini bagenda okubalanga ekoma wakati eri eweddeyo n'abalangirira so kati ne Balamu n'atuukawo era biyinza okubanga kati Balamu alina bwe yatuuse mu baluwa ya mama Gertrude Njuba ye yawabira president yawandikira president nti area yonna eyo gyavaamu eyo yonna kumpi walinga awatali kulonda eyo kira omukyalo ndowooza wa mu Nangabo
kudda muri nze ngambye nti abantu abalina access ku akantu akanyumidde era genda kubuuza bati kagenda kuleeta omuvuyo kabe kasinge n'obulamu bw'abantu okugenda alina area waliwo bachairman abazze actually kya mirundi ekyebiri era ngenda kuba nawe walagi yakikola ono yawangula nti bakola ki ne batamulangirira naye ate n'okulona tebalonda babeera bali wakati kati nga basoma amannya naye nga kwegamba balaba layini yono gwe baagala ewangule tewera eganya okuwera RDC ajjawo ebyokonda amutwala RDC kiri mu birundi egyo RDC abatwala ebyokwerinda mu district yekyamaani wa byokwerinda omuntu oyo agenda okulondesa taba na bukuumi bumala abantu bagenda okulondesa nga babikaminze violent mwene emboozi bwajja kugamba abantu batunulire kyakujjawo omuntu mwene emboozi nekyokutaasa obulamu bwoli tebakitunulidde mwene emboozi DPC yajja ng'abantu bakyankalanye RPC I mean RPC RPC n'agamba ebyokulonda santi kola ki soko oyendeko nzikakanya abantu RPC n'alagira OC station ne ba OC abaaliwo nti tusoke tukole ki tukakanya abantu RPC mwenyini region police commander bw'amala okukola ogwo omulimu abantu ng'embeera ezze mu nteeko kulonda kuddemu ate ye RDC we yagirawo ebyokulonda n'amutwala ng'obyokulonda insistinga nti okulonda tukumaze nti tukumaze okiwulira twalonze dda kakati nze ngamba nti RDC yali awonya bulamu bwoli kati ati RDC ne RPC ne minister tebagenda kubeera n'ebizibu ebifaanagana bitu awalala ekifaanagana bwe kitu yabadde newa esemba buli omusajja n'ajja mu maaso n'amugamba Lwashande yatwala obuwanguzi bwange nga ne Lwashande ali awo Honorable Lwashande nyama onziriza obuwanguzi bwange ekimanyi nze nawangula naye watwala ow'ebyokulonda ne oli gwe mugambe yampangula balamu n'agamba Honorable Lwashande kwata omuzira wenyonyoleko Lwashande n'asituka n'agamba kituufu yogera mu Lunyankole naye nga mbimanyi kituufu gwe wawangula naye nze najjawo oli nga mugenda kulwanagana bakuwa obuwanguzi bwo naye kinaakomera kibeemu omuntu omwana agamba mpisiddwamu amaaso katwesabire okigambye nti ogwisa muliro nti kirimu omuliro mungi naye kyetaagamu some small respect somewhere era kyetaagamu ne guidance kyetaagamu n'abantu bano kumanya restrictions wayo bakoma yes naye nga nze ng'ogyeko ebyokunoonya abawangula obululu n'abatawangula kyekyokunoonya abantu abazimba ku nguudo ne bakola ki ekyo kikola ki kikyamu kyekyo kirungi kyo kale sibula abantu baffe nebaza nnyo muganda wange Kimbowa ono nti andowoozaako nnyo naŋŋamba nti jangu oba oliawo byenjogera si bye binyumira ennyo abantu nyinza okuba nga byenjogera byoyagala okuwulira si byenjogera naye era sayagala kwogera byoyagala kuwulira njagala kwogera byemmanyi nti nze byenza okukubuulira njagala kwebaza abantu mwenna nsonga nyingi ze twogeddeko gino neeri naye subject mukubaganya birowoozo engeri yokka gye tuyinza okwagala abantu bano okusigala nga weebali kwe kulayikinga emikutu gino ne tugezaako kubanga tugisharinga n'abantu abalala ne balaba ensonga yojja okulaba nga bampisa gye bampita nkomewo olulala naye bwemugiraba obulabi gwe n'ogiyitako n'ogenda tekigenda kuyamba nebaza nnyo nze Hassan Kirunda nzaali wa Kayunga okay kale nze Martin Kimbowa ndi munnakyaggwe manyi kyaggwe ennaku tuli bulala ekipapula ekitulema ku mulundi guno mbulungi ne mububi obubi gwokitaddeko nalabye oneno Nambozi yalina tambu yakozagaye nti embeera bwebeera nga mbi ereeta answers era embi embeera ebeera nzibu ereeta ne answers nga nzibu ku bimu ku bitone bya Honorable Nambozi byalina simumenyedde mubali bye namenye kati kamalirize nga ate nomukwanalize nga Honorable Nambozi alinga lawyer omubuulira nti nabbye najjira mu defensive ye asobola okudefendinga ekintu paka omukyalo teyasoma mateeka yasoma ki aleka ali mu bizinesi iyo gamba alabika bulabisinga baka kufiikirira siwulira nko nti yasoma alinayo amateeka kiwa obudde nze namumanyira mu mawulire naye ate nago yali mu mawulire
yali mawulire yegege yasoma naye zuba yayongera n'asoma ne business administrations bw'atyo naye tugenda kwogera okukinonyeza naye yagambye Kyaggwe kye mulaba kati era kasidde katujagaliza birungi byerere